Ekitongole kya poliisi kirabudde bannansi ku basawo b'ekinnansi ababba abantu nga beefuula abasumba. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke, abantu bano abasoba mu 10 emisana baba basumba ate bwe buziba ne beefuula abasawo ab'ekinnansi era ne babba abantu. Emisana babeera bapasita, then ekiro ne bafuuka abasawo b'ekinnansi. Kati nga obuzibu we buli batwala emali z'abantu nyingi. Abantu baluuzinze ebyapa, amamotoka ne sente cash. Babanga basabira omuntu bawonya endwadde ebintu bingi. Ono kwogera bw'ati asinzire mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu enkya ya leero era aganye okwanja amannya g'abano olw'ensonga nti bakyayina be bayiga. Bagambye nti abantu beekengere, manye nti already information tuligi investigatingako era bwe tunaaba tufiiringa that it is ready tugenda kutandika okubalondamu. Kubanga wamu kyekimu ky'obuuziza nti abantu bakafiirwa sente meka. These are details of investigations. Leka to just for now passing on information to the people that waliwo akabi akali mu maaso awo. Ono alaze nti abasumba era abasawo ab'ekinnansi bano bawangalira mu bitundu bya Kampala n'emiriraano omuli Mpigi, Mityana, Masaka n'ebitundu ebirala. Ekirala of course kyetuba kubo kyetumanyi kye batuloopedde n'okutiisatiisa bakuteekamu. Omuntu bw'amala okubagwamu nti kati bano bafere, kati nga bateekako okutiisatiisa obulamu n'ebintu ng'ebyo. So naye poliisi tetutudde. Era akunze abantu okubatwalira obubaka obwekuusa ku bafere bano bongere okugwa abalala mu buufu awamu n'okufuna obujulizi obubaluma. Nga poliisi intelligence yaffe yagenda ku ground era tuyina enamba y'abano abantu kika kino be tutaddeko amaaso nga anytime mujja kuba muwulira nga tutandise okubakwatamuuko. Naye nga ebyo byonna tebinaba kutuukawo, twagala okulabula abantu okwekengera abantu bano. Bakozesa obulimba bungi ne babba abantu. So twagala okutuusaako obwo obubaka mubegendereze. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.